kuwagira Rema. Bannange nga mwagala nnyo ndooza n'obasinga. Naye mwebale nnyo okujja. Tusiima nnyo. Bongereyo kamu. Munakayimba nange. Okay. Amazima ddala kimanyi si Mukama omanyi otunula gye wanzija abalala gye wabaleka onwanira ensalo abalabe ze baleeta kale ne bwe bayimuka nga Mukama bw'oli sitya sisunga ate nga sirina maanyi kuba Mukama tulamuze oli w'amaanyi sisunga ate nga sirina ssente kuba gwe Katonda gwesinza ensi eno. Come on.
place I'd rather be tonight than here. Mwebale nnyo okujja kuwagira Rema. Bannange nga mwagala nnyo ndooza n'obasinga. Naye mwebale nnyo okujja. Tusiima nnyo. Bongereyo kamu. Munakayimba nange. Okay. Amazima ddala kimanyi simukama omanyi ntunula gye wanzija abalala gye wabaleka onwanira ensalo abalabe ze baleeta kale ne bwe bayimuka nga mukama bw'oli sitya sisunga wate nga sirina maanyi kuba mukama tulamuze oli w'amaanyi sisunga wate nga sirina ssente kuba gwe katonda gwesinza ensi eno. Come on. Thank you so much. I love you. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Man Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Oh
Oh, sweetie baby dear, nakende kunonya matanga Rema gambuzi ebyo kuyiya byakugeza baby mugobikiriza yamugamatya okubeera nange sibawulira omutamiivu naze bino towulirizaabo abakugamba ebyo n'oyo waliyo Rema Namakula webale kulaga mukwano neba artist bannaffe webale kulaga muyimbi munnamwe yaabo bitu simbalabyekawo Nina Rose Carol Nantongo Spicy Dana n'abalala bangi big up on yourself today maso Yeah.
so much, ladies and gentlemen. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne order yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 731 14.